abagala balungi tubaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale Badwine ensayinalo nkawalo n'emirembe. Muli mutya abantu baffe, muli mutya eyo, mbeebaliza ddala kyonna kyemukola kimuteesaako engalo. Mbeebaza okwekubira ku mukutu, mbeebaza bonna ba subscribers bannaffe abapya tubaniriza era woba oli mupya ku this channel njagala omanye nti gwe guno omukutu okusomesa ensonga z'obuwangwa n'ennono. Gwe guno omukutu osobola okubuuza ekibuuzo ky'omu comment section oba obubaka bwo ne tusobola okuba nga tubukuddiza right away. Olumu tubeera mu bize wano na wano naye era we always get back to you. Kale mbebaliza ddala bannange, mwebale kubeera abakyumbize, mwebale butapowa, omwaka gutandika butandise. Ensonga zino tulina okuba nga tuziteeramu ddala amaanyi. Nalunga nga ndi musanyufu okulaba olunaku lwaleero. Omanyi akadde kabadde katambudde nga nze naawe tetutuulako wansi kubanga tukwasaganya ensonga z'abakulu. Era ndi musanyufu okubeera nti olwaleero at least tufunyemu akadde akasobola okubaako kye tukwasaganya. Ebiseera ebisinga ogenda n'obeera eyo gy'oli n'embeera eno gyendi gye biggwera nga tetufunyemu kadde keeri abo okusingira ddala abatunyumirwa ntandise okuseka Nalongo naddala eri abo bambi abagamba nti ensonga zino muzituvugira bulungi. We appreciate you, we salute you. Kakati eri mmwe bannaffe ab'emulugunya bannange. Nalongo nabadde mpitako mu comment section nagifuniddeyo obudde nensangayo bannaffe ab'emulugunya ate nga bayizi bambi nga beemulugunya ku mpeereza zaffe. Kakati abamu nga bagamba we tend to laugh so much. Tweyogeza ebintu bingi ebitakwataganye kale olumu they get confused. Abamu ne bagamba nti mutuleko olumu tetubitegedde nabitegeera. Then they also left me confused kubanga mu comment section zizo ezimu ate mwosanga bagamba nti bannalongo mwebale kuweereza. Omwana omu ali awo ng'okyali ku TikTok. Bwe baba bagenda okutandika sooka n'agamba kano k'abagezi bokka. Okay. Naye I think it is impolite okugamba abantu nti kano k'abagezi bokka. Nga sinatandika kusoma bino byakola ku YouTube bishee. I took my time nkola research. Then I came to realize nti bano abantu abateeka obutambi ku YouTube. Babuteekayo nga buli encoded. Tosobola kawuliriza buwuliriza n'okajjamu amasimu. Omulamwa. Olina kukaddamu n'okaddamu. Okay. Okusobola okufuna amakulu gakola ki? Gasomesa. Kubanga gusooka weebuuza nti omuntu ono yagenda n'asoma kyonna kye yakola ki? Kyeyasoma. He's a doctor. Now he's here sharing with me ye kyeyagenderera kusoma kwaki? Okusoma. Do you think agenda kuwa kyonna? Tagenda kuwa kyonna. Why? Kubanga ayagala obeeko another level ye waafunira ojja omusangira omugambo wayi ekintu kino nga tewammaliddeyo wangambye nnira eddagala bwekiti naye tewampadde ddoozi ndimira atya kati awo lwekakugambye nti nze ndine wange yaggwa n'okupaakinga. Buli ddoozi yaabwe erina kutwagipaakinga yokka. So osobola oddifuna ku muwendo bweguti. So these people should get to know that free things are not actually free. Bw'obanga osobodde okufuna information eri free, then at least ogenda kuteeka kuza data. Okusobola okufunamu omulamwa gwe gwokola ki? Gw'oyagala. And the other thing about okuseka ennyo, twalaba nga tulina jjajjaffe Nanseko tuyita naye Senseko waali. Those guys baseka. Kugamba sobola kubaafunyirira okuseka kwabwe. Ojja okuseka. Anti ogenda okuseka. But these are the times nga otudde maaso ge ng'olina ebikuluma kakati n'atandika okuseka. Kakati n'ogamba omusaamu obuulira ebintu byempitamu aseka busese. Naye otwalamu obudde n'otegeera nti ono Senseko kikula ki agenda kuseka regardless oba gw'olina ky'oyitamu ekikunyigiriza oba neza. Ajja kuseka. So
There's times nalongo when we're laughing out, like netufuna mukaka netuseka. Chichi. I mean, what is wrong with it? Buzibu ki obuli awo? Tuva nnyo ku mulamwa. We understand. Actually, twakyogerako something back we've been there. Okay. Live in the present. Okay. Weebake. Kubanga ate bw'anaatandika okukola ojja kunoonya we waabakira okole ki? Ekyo kireetera bajjajjaffe okugamalira abantu. Abadde complaininga nti takola. Tumuleetedde emirimu ate complaininga nti akola nnyo. Kale nze kyennyinza okugattako naddala kuba nabagamba nti ebiseera ebisinga otutuula wansi ne tuwaayo akadde kaffe akatono ke tuyina, you know. Oli n'alowooza nti we're wasting time bye twogera biri very irrelevant. Okusingira ddala abasinga otuzaamu amaanyi. You know those times nga oli very negative about each and everything, eh? Those times when you're attracting negative energy. We're not going to be put down by such people. And number two, bino webibeera bikaluubirizaamu bye twogera nga tebiri ku mulamwa gw'oyagala. This is a free country. Olina eddembe okubanga, please be our guest. Laba ekkubo erigenda okutuusa ku mulamwa, because this is a channel era nze ntera nnyo okugamba betumiitinze abapyaya. I told you not long about the story of this man I met nga nawulira eddoboozi lyange and he's like, are you kidding me? I know that voice. Nakati nkugamba nti emyezi 3 ng'oli ku mukutu guno oba togufunangamu mulamwa kino oli ku page nkyamu. Wenonyenga obudde bukyali, but us okutuula netusekaseka ekyo tetugenda kirekeraawo not today not tomorrow, because you do not have a right to stop us from laughing. We have had our bad days, you know. We're not serious. We're not serious. We're not serious. Kati obutali serious kuchiriwa. Yeah. Those times when someone ayagala omuweyo wakiri obujagala obw'okunyokeza wakiri ekintu kyananyumyako, oh my goodness, omukazi yampisa mu mbeera ey'ettabu. Yanzigyamu engoye n'etoloza ekiswa ne bankola bino. My friend, these times nga mulowooza mbu tuli irrelevant tuvudde ku mulamwa, abasinga abali ku channel eno kibakolera. Abamu ku betumiiti abasobodde okuba nga batulaba omanyi batuyita bannakatemba, you know. But it is okay wekiba nga kikolera abalala, nga kibawa drive, nga kibawa essuubi, yeah. It is okay. Waliwo omuntu watige, you know. Bano abantu balowooza mbu bagenda tuzaayo mu Sundays mbu tujje tusomese nga tetuseseemu. Really? Nilifumita nga linyasa eddala nelisimbira omugongo nelifumita neweebajjagala n'oyawuye n'owulira ng'oluba lwagala kutukamu maziga ne gakulukuta n'obeerawo nga those times nga leero w'osiba nga tolina kikuluma ng'ekiro tojja kwebaga, w'osibayokko nga leero osobodde ofunamu agalya, ennaku eziddamu mu maaso awo tojja sobola kulya. Kakati bakwano baffe abali ku mukutu guno tuyinza okuba tetufunangamuko obudde kubanga tubanyumiza biki bye tuyitamu.
naye ffe tulina Saturdays ze twayitamu ate buli muntu ayina Saturdays ze. Yeah. And we know. I mean, if we have this time okubanga tusobola osekamuko, oh my goodness, you're not going to take this away from us. Tugenda kuseka. Abagala, please, wembanga tubakolera nga ffe bino ebyoseka ate abamu bangambye bino bye twesasisa bibasesa. Yeah, it's because it's contagious now. You know, shiringa kugamba mbu wagenze mu wataddemu movie ya comedy mbu ogenda kunyiga. Now these people aba subscribing kweno channel kuba tubasesa. Naye buli kanaku tubeereko ekiro Lubaale agenda my friends, temukaluubiriza bantu. Obasanga nga Lubaale abaluma n'anyigira ensi yonna. Please do not do that. Eh? Yeah, sharing. Yes, it is very okay. Osobola onoonya abasomesa abali more serious and more relevant, abasobola obbanga bakikobera mu ngeri yo, teweekaluubiriza kugira ate mugira ati mutuletera okubanga tujja wano mbu tuyombe. No, we're not on that time. Tugenda sigala ku mulamu gwe gumu ogw'okubanga tubaweereza mu ngeri ekyasinze okubeera ensufu nga tusekamu wekyetaagisa ate mu budde obwo nga tulina kino ekibuuzo kye tubanyumeza ndowooza tujja sigalira eri abo abasobola okubanga bateekako kaddata. I don't want to be rude. I don't want to sound, that. Naye temukiraba mbi 2025 twagala tubenga mwenna abayinamu ekibeera ekyo ekyokubanga come on jaina wakira tuseke osanga ne Lubaale ajja kuseka. N'agamba naye ono gwe nnumanga ye aseka busesi. Ogenda kukola otya munnange ku nsi eno gye tulimu? Oyagala tubeere serious nga ne Lubaale atumu atali serious. Naalowooza ekyogera bwentyo mbuuza mingi. Lubaale waawa aluma omuntu okuva lwazaalibwa paka lwafa. Oyinza ogamba nti ali serious. Najja n'akuluma bakadde bwe ne batambula ne bakunazaayo ku kyogo olwo n'asirikamu. N'okolayo emyaka 2 oba n'osoma n'akomawo n'akuluma. Ezo kino kyekisinga omunsanyusaako kwe kubanga omuwongerera in these times z'omanyi naawe nti omanyi okulaba ng'omulimbalimba. Kakati jjajja olaba mbadde nsaba mukkirizeeyo kano akantu kamu bwe kati ate wamala okikuwa ekyo kinnyini kyewamusabye ate n'okomawo n'okomawo n'omugamba kakati mbadde nsaba oddemu onyongeremu omwezi guno gwokka kugamba ne mubeera bwe mutyo until that time wakugamba naye mukwana ekimala kimala. Naye ng'ogamba kikati oli serious? Neba nange. Otali serious? Bajjajja nga batuluma mu nnumba eteri serious. Nakuwa obubaka obulagira ddala nti ogenda kufa n'otofa. Babikola. Kati bw'aba akuluma asaagirira gwe lwaki ensi okiteekera so serious. Ensi terina bya serious bwamu bwerimu. Era nze nabagamba ne mbagamba nti Lubaale ali serious bw'aba alina kyayagala okukola eddiya. N'ekiba kitegeeza nti ogenda kutambuza bigere ove wano ogende wamu e Masaka ajja kikola. Naddala mudde obwo ng'akugambye kati njagala okole kino. Ajja kikola n'ekirala kitegeeza nti buli mukazi gw'ogenda kutambula nga weesibye olubugo okuva wano mpaka e Masaka ku kagere nga abantu bakolako bulayira bambi bajjajja bamukutte bambi. Kati abasinga obungi kati omulabo we bw'ati oyo ali ku 10%. Oyo ali serious bw'ati. Ate nga tannatuuka awo aba alina kyazze ng'akuyisangamu aba alina kyakuyisizaamu all the time until that's time wagamba naye kati ate gwe ojooze nnyo n'okamala. So we have to take this issue okubeera serious. Naye ate katimbu wetusekamu katimbu olwo bye tusomesezza ne mubeera nga temwabitegedde wadde. No, nze nabagamba eri abo batategeere. Baddamu ne bawuliriza. Oba tokitegedde. Ate wosigala nga tokitegedde kireke. Olinda akatambi akaddako kireke.
ogw'omusomo ng'oguleka. Anti nazo zirukayinga jota. Nagamba ekituufu kyabaddewo ekiti kubanga bino byonna byetwogera ebiseera ebisinga etikandisa omalagirinwamu timwebereremu enshonyagadde tujja wano ku youtube tubagambe kimu mwebereremu abasajja enkya abasajja bayongezaamu obusongo mwebereremu so muteekeddwa okuba nga tubanyonnyola ne mutegeera bulungi kyetuba tubanyonnyodde nga tusekaseka ng'oddamu watetegedde oddamu kati okuddamu akatambi more than 3 times akomba ntegedde sigenda kitegeera ekyo ngakita akola ati ebigere nga bimeka from yo newekiba kimu osiitaana newekiba kigere kimu nga kyakuyita ebbali osobola okusiitaana n'ensonga ensonga lwaki mu kiraasi mwabeerangamu abasooka n'abasemba nsonga ezo lalo nga esigenda gendayo kale no twagala ensonga zino tuzikole naye nga naffe tuli basanyufu kakati wama kati ffe ababaweereza we tubeera nga tuli basanyufu kakati mutusuubira tutya okujja wano nga tetuli basanyufu mazima ddala bajjajjaffe batuwadde ku ssanyu why not kale twagala okubasomesa naate tetwagala kuwulira nga ffe abakaddiba twagala tukikole mu ssanyu lyaffe nga mutusinziira okubasomesa so bambi let us be nga tusazeewo tusanyukemu aya kabrigis nalongira akoyisezaawo kabwererena kale nze kanywa amazzi kakati olunaku lwaleero okutuukira okumulamwa eri mmwe mwenna abatwagala ebiseera ebisinga nga let's get back on business nalonga olunaku lwaleero ogenda kubanga otusomesa ki obuyeekera kale mazima ddala abayeekera betugenda otunuulira mwe mulina abo abayeekera bajjajjaffe abatandise n'okuyeekera youtube channel yaffe mazima ddala kale katulabe ate abayeekera bajjajja babeera batya bwejjeeko bano abayeekera bannalonga kati nga bwe twasoma ne tugamba nti ensi eno yatondebwa mu bulongo era mu bulongo bwayo mulimu nga buli kimu kyatondebwa mu bubire misana kiro kitangaala nzikiza mukazi n'omusajja mpale ne sikaati bwebityo kwegamba mu ngeri eyo bwetyo kati ebintu bino gye biggweera bwe bidda eno mufa abantu bitugabana omuntu omu ekitanga ne kimutwala omulala enzikiza nekola ki nemutwala abantu bano bogamba nti oyo ye bwe butonde bwe omwoyo gumutambuliramu guba gwatondebwanga eitha gwa kizikiza oba gwa kitangaala kakati obwo bwe butonzi kati ate obuzaale ayinza okuba omuntu ono ng'omwoyo gumutambuliramu gwa kitangaala naye ng'obuzaale bwe engeri gye yazaalibwamu yamufuula okuba nga wanzikiza naye ng'ate alina omutima ogwaki omwoyo ogw'ekitangaala kati n'abeera awo ng'akula naye nga mukula wano alwanyisa ekirungi n'ekibi kati ate neebayo n'abantu abaatondebwa nga bo balina obusobozi okwadde okutinga eri ekirungi oba ekibi kati nga bo bano enkuzibwa yaabwe decisions ze bakola mu bulamu bwabwe ze zibaleetera okusalawo either agudde mu kitangaala oba agudde mu nzikiza kati gwe eyatondebwa ng'oli wa kitangaala singa osangibwa ng'ate ofundikiddwa ogudde mu kizikiza mukama wo n'ow'ekitangaala agenda kwesonyiwa asigale kulaba buki bulabi omuntu agenda kubuuza ekyo kisoboka kitya kisoboka mu mbeera ng'eno bwe tuba tutambula nga tukola emikolo gino egy'enjawulo egijja gitulambikibwa mu bulamu bwaffe
si buli mukolo nti tulina ogufunamu nga bw'ogamba nti ffe nga bwe tuba tugenderedde. Kubanga egimu ku mikolo egitulambikibwa okukola giba gya kugezesa kulaba wa woogenda okugwa. Okukakana nga ojja obaga ekkubo lyo mpola 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 kutuusa lw'otuuka nti kati oba mu kizikiza oba mu kitangaala. Okugeza omuntu ayinza okugamba nti omuntu oyo akutawaanya bw'ati tumutte aveewo. Okay. Kati ne bw'oba ng'oliko omwoyo gwa kitangaala nga gwatondebwa nagwo n'ozaalibwa mu kitangaala n'okulira mu kitangaala ne wajja omuntu ono n'akutawaanya n'akutuusa ku mazima N'akusindiikiriza nga bwe batera otukola n'osalawo genda okole ekyokumutta. Okay, oyinza obutamutta naye n'ogamba nti kambeeko kino kyemukola, mukakkanyemuko. Kyomukola kijja kusinziira naye singa omutta nalo osalirawo Taking life. Osalirawo n'oddamu nzikiza. So buli muntu eyali atutte obulamu ali mu nzikiza. Obulamu ng'obuteekenze oli mu nzikiza. What if I've taken life for a good reason? Good reason ng'ali etya? No longer, I'm going to give you this scenario. Yes. Omukyala akedde ku makya abayaye bamukotte, tabategedde. Yeah. Kakasi mu kumugira ne bamugira ebintu, she finds out she's pregnant. And then she's like, you know what? I cannot give birth to this child. And she decides to terminate. Situation eno ogira botya? Emulekawa. She's taking life. When it comes to creation, the Almighty is the ultimate creator. Yes. It is an act of originality. Okay. It is an act of continuity. A human species. I feel you. When it comes to taking life and creating life, a decision eba yakatonda. Bw'oba ofunye olubuto ng'omusajja akukutte bukwasi, tekiri ku musajja kukwata, kiri ku lubuto lutondeddwa n'okukola. Kubanga we've seen a lot of people. No longer. Yes. I understand, but I do not know these men. They are thugs. But these are the times when I'm terminating for a good reason. It's not good enough. Excuse me? But look at the situation. Which one? Come on. How we come. Really? Goodness. Gamba bonna batukwana tubakkirize. Babagira. Okay. Namusajja zinaakwana n'okkiriza. One night. I do not care about that. At least this man has approached me. I did. I consent. And then we go to bed. But this thugs in Jagala, no longer. This situation of raping a woman, it is like taking life. Okutya omukyalo oyo kwe bamuyisaamu. Nalongo olaba bibeera byakyeyagalira abakyala ne bibaluma. Come on. Of course. This times ngono omusiru akwefunidde, Oh, do you think every time someone has sex, it's happening every time? No. Singa ndowooza abakyala most of the times 24/7 tubeera mbuto. Nti act ya rape. Yes.
erina ebibi bingi ebigitambulirako. Tunuulira. Sisobola kugiwagira. Okay. Kakati waliwo njagala obeeko ky'oŋŋamba nti omukyalo ono ng'akedde ku makya n'agamba I'm going to terminate. Njagala oŋŋambe nti oli mabega we. You consent with her. Yes. Come on. Kakati omukyalo ono okay anti era tugenda kuddamu tuve ku mulamwa. But the things I want us to understand better. These times nga nkubuuza ebibuuzo bino olw'abo abayinza okwebuuza ebibuuzo bino nga azze maaso go ng'akugamba nti musajja yankwata simumanyi. Ng'omutunuulira ono ng'omwana ow'obuwala nga naye yennyini talina busobozi bwerabirira. Kakati ono omwana gw'oyagala baleete mu nsi nalo ng'omulowoozezzaako ayo. Kakati lwaki tokkiriza nene embeera gye tugambiddemu nti because obadde osomesa nga tulaga as long as you take life w'osalira n'ogamba nti otutte obulamu bw'omuntu then osaze. Naye nze ntunuulira abantu abatutte obulamu for a good reason. Ntunuulira omukyala akwatiddwa nga teyeeyagalidde abantu batamanyi. Waliwo omuyaya ayinza okukwata ng'omumanyi. Those times nga yakukiinako n'ogaana. At least osobola omanya omwana w'oyo omuyaaye. Nalongo. Stop. Yamulabako bwe yali afaanana. Come on. Nange kyekugamba Nalongo. Really, Nalongo? Are you really going to talk about that? Really? Koma wenkulabira kati number 2 njagala tutunuulire abantu nga ono omuntu tamulekedde option either nga ye waatamugjawo ye yamugjawo. That is a medical scenario. Nze situnuulira abakyala nga baleeta obulamu ntunuulira obadde wuwo ono akulumbaganye. These times ze tugamba nti self defense. Self-defense. Kakati nono omukyala ali mu self defense. Like naawe. Self defense. Kakati ng'omuyaya akusinga manyi Nalongo oyinza okukola otya bannange? Please. People. Nze tutunuulira circumstance ng'embeera ezze ey'olubuto Nalongo. What happens? To hell n'omwoyo omutukufu. Kubanga you don't know the father. Bwe tolabanga buli afuna olubuto nga tamanyi taata w'olubuto oluba lwamwoyo omutukufu. Naye nga nze ngamba nti omwana ono ayina abaze nsonga. Naye laba njagala era nga talina nsonga era luvaamu. Kakati ng'ogamba omugamba nti abeere n'olubuto oluba teruvuddemu aluzaale. This times nga taata akutte omwana, this times nga abooluganda beekutte. Nva ku bano abakikoze willingly. Twogera ku bantu nga teyeeyagalidde. Ati nzirwana wano nga tutaddewo embeera y'ogamba nti kino wakitaddewo and then there is plan B. Twogera ku kakati olinga ngamba nti abakyala bano be baba bakutte nti babeera balina engeri gye baba punishinga mu bajjajjaabwe. Ate bano abaana abato be bakutte nga bali innocent be tulowooza nti bali innocent. Twogera ku baana abali below 10 years. Okay. Nalongo oli ku side ki? Why am I feeling so different today? Ensonga ya muyekera because abantu bano tetuganye that this times wogamba nti kino sande kikoze naye nga abantu nga batudde n'obabuulira ensonga lwaki wakola ABC zaidi
nga 98% bagenda kuwagira bakugambe nti banaye yali talina kyakusalawo, much as abamu bagamba nti there is always a choice. Tetusobola kwekwasa mbu I had no choice, but at least nga 98% bagenda kuwagira ku kyewakola. Kakati nga tutunuulira kino ekyokutekinga life oyinza oba okikoze mu ngeri y'ekitangaala kubanga waliwo guno omusaayi gwe bagamba, olaba bagamba nti omusaayi ogumu at least balina okubaako we bagukomya. Olaba omwana w'abeera omulenzi naye n'abeera mukwasi. Kakati olaba omusaayi oguli otambula. In conclusion, those administrative issues zibeera subject eri discussion mu bantu ab'obukiiko obuli waggulu okusalawo what becomes of that kid. Naye nga omuntu atuuse mu mbeera eyo singa oba wekwasiza bajjajjaamu buli ekyetaagisa bakikwasaganya oba kajjamu basobole okukikola. Okay. Basobole okukikola. Nalongo bakyala ki bawagira okujja mu embuto? Nga there is a life threat. Abo baba tebajjemu, abo omusawo yasalawo. Bebo bokka ye? Abasigadde you don't? Okay. Zo simuwagira waba akedde ku makya n'agamba nti omwana oyo agenda muleeta mu nsi. Naye nnyinza omutunuulizaamu number 1, number 2, number 3. Njagala olowooze ku bulamu bw'omwana oyo gw'ogenda oleeta mu nsi. Butya bwaliwulira nti taata we just yali thug eyakukwata obukwasi. Okay? Number 2. Why should a kid know that? Njagala otunuulira generation y'abaana be tulimu. Tosobola kusirika. Kakati omwana ng'akubuuza kitaawe oyagala tubakole tutya? Mugambe tumumanyi. Excuse me? You don't mean that. You don't mean that, do you? Tosobola gamba mwana nti kitaawo kyankwata. Kakati nga ate anyway. Okay. Olowooza wali olowoozezaako okuba naabo engeri gye batambuzaamuko obulamu ensi gye tulimu. Abaana abalonde bwetyo tubeera nalongo. Our parents batuzaala. Sinagamba nti bwe bamala okuzaala nga they are both there. Mbu life neefuuka smooth gy'oli. Okay. Tuzaalibwa n'otukeesa n'osinkya n'ogamba naye omukazi oyo maama wange ddala. Abalubale be babiyitamu. Nabuuza naye ddala wekitange. Find an interview ogende ng'obabuuza bannange. Okuza otya ojja kulaba. Okay. They are always distanced from their real parents. Amaaso awo nja kubanga endeeta. Bamufuna ku bantu abajjayo be bajja basanga mu bulamu. Okay, Nalongo, getting back to our topic, okubanga tukwasaganya ensonga y'abantu y'obuyekera. Kati twali tuwona nti n'ekirungi bwe kigabana abantu baakyo. Yeah. N'ekibi bwe kigabana ki? Ababa. Opposition tetandikidde wano. Opposition eviira ddala mu nsi y'abeeyi. Naye nga yo opposition ye mu nsi y'emyoyo gy'eri si eno eyaffe eri just kugira buzaabuza si. It is not dramatic. Bw'oloota ng'oli buyeekera. Omuntu Singa basooka ne baloota nga bali mu gavumenti. Ekiddamu ne baloota nga bali buyeekera balwanyisa ki? Gavumenti. Kiba kitegeeza omwo mwe tutwalidde ne bano abaloota nga babataddeko bangali beekalakaasa. Babataddeko empingo. Akati ekiseera ekisinga omuntu bw'atyo naturally abamu embeera z'obuli. Kakati mu kyo bajjajjabo kiki babategeeza gy'oli? Ng'olimu obuyekera. Bakugamba nti naturally watondebwa oli muli wange. Wanje. Nalongo these people. So there is nothing I can do about it? There is nalongo. Tewali tosobola kusalira magezi. Okay. It is about being alert. Kubanga omuntu yatondebwa nga muli wange. Bw'amala okubeera mukwano gwo. Waliwo omwoyo guno ogumulumba. Nekutandika okumulaga bw'asobola okukoleramu. Yeah. Era ne kumulaga waafuniramu singa abakukozesezza ku mulimu. Ne waba tafunamu. Ne waba tafunamu. Just guyinza omulaga. Wakiri mwenna mubeerewo nga muli balooza. Mwewe comfort. Kuba kati laba ye ali successful. Gw'oli eno oli wekka loser. You're being a loner. Kugamba
kati bw'amala okumanya okusinziira ku kirooto kino asobola okukirwanya n'agamba bannange gundi oyo yabadde mukwano gwange kati emyaka 10 kumulyamu olukwe bakirika mwisonyiwa okay namwisonyiwa olabirawo nga takyajjawo takyakukubira ssimu kati ate gwe ng'otandika omunoonya bambi n'oba tewakula ntalo you're looking for your old friend but your old friend left for a good reason tuba tetumanya nti yamanya anti ffe be baleseewo tetumanya yagezaako n'ayita bbaawo n'abakubi amutegeezaamu tukuula ffenna bikiriki bwaddayo neyeekuba mutima nagamba ate olwo nga bakoze puroguramu musinkane akulumirize okitegeera kati natukae neyeekuba okukakana nga gwakwesonyiye nebbawo amwesonyiye nesimu zamasango gemuzize kati ate gwe notandika kumunoonya so ekyo twagadde mukimanye nti abali begeje bali natural nga naye alabirawo bambi nga tasobola kukuuma mukwano gwe alina emulyamalukwe n'ekikulu kya byonna okumanya nti amaanyi ge tutambuliramu gonna gayina abagatambuza amaanyi amalungi gayina bazzukulu baago ate nago gakola wezisingirire ate ne gali amabi ate nga gayina otuukiriza nago so we're in the battle gundi mulubale naye alunda embizi ngaazifunyemu era olesimu oba naawe onoozifunamu stagafullanalomuzukulu wakyo oyo naye ne bakugamba ate yagirya nogirya ate atambuza ensonga z'abajjajjaabe ati naawe genda ogiri oba buli kyekimu okitegeere kale ensonga ebyo munaamala ogitegeera mujja kumanya lwakiteekeddwa okusonyiwa abo ababasobya kituwa n'obusobozi okuba nga twongera okuba nga tetuteeka mu mbeera ya kwegerageranya Nalongo n'osanga abakyala banno nga bo balina bye bakola ebyo mwe bye mulowooza nti abakyala tebabikkirizibwa bikuba abatudde mu nsonga zaki kakati n'olowooza nti abakyala abatuddeko amaanyi g'abajjajjaffe nti bambi we babawasa babeera faithful omusajja you know that these times men have said omanyi abakazi abaliko bajjajja tebenda kamwewasize naye nga ate bambi babadde bakuba amasimu nga bambi mukazi waaliko bajjajja naye nga bambi takawumuza akabeera kamuwujja konna konna oba kaddalu whatever kyonna kyabaawo oba nga takiwumuza kyokka nga gw'omanyi nti wabajjajja nti abakyala yes ate nga naye yennyini teyeyagalidde kyokka bambi n'oyagala ogezeeko naawe n'ogamba wange oli nne ffenna tukuba ffenna ebyoto ye nga takawumuza gwe n'oyagala ogezeeko nekibeera just kirowoozo nekikuleetera obuzibu before you even attempt tagali yennyini gwe abasajja bano ne bakugamba leka naawe omusajja asajja laata kyokka nga nno gwe obuyinza bw'otuddemu tebukuganya beera na mukazi asukkako omu n'ogenda ne weetankuulira gy'ofuna gye weetankuulira ne bakuswaliza eyo kale ebiseera ebisinga mbeera twagala okubakubiriza nti twetunulemu ate n'obuteegeraageranya naddala mu nsonga z'abajjajjaffe kijja kuyambako obwo jjajjawo oli waba alinnye ng'ali omuliro naawe tujja kulinnyisa kijja kuyambako these times nga ayina ye byakola nga bakama be bamuwa authority ebikola era nga tewali buzibu ate gwogezeeko naye bakubira eddala emizibu buli okola ogambe mulimu abaana n'abyana naye nga ate si bwe kiri ekikulu kya byonna nti buli muntu alina bakama be batambula nabo ate bajjajja buli omu alina amateeka ge yateeka ku muzzukulu we kakati banyonyere Nalongo tukomawo n'akatambi okumanya lwaki abantu abalina empewo zizimu bakola ebintu eby'enjawulo abamu ne baba nga amateeka gali strict nnyo ng'ate abalala tebibakwata ne mazima ddala n'ogamba kale maama nosiga these times n'ogamba kale kabaka naye asobola n'okugendako mu gavuna Nalongo ki kyoyagala you want to go out agagenda mu gavuna
Okay, mwakumira ku mukusi gwaffe ogw'Nalubale the Divine. Nina ekibuuzo ky'omuzzukulu omu alindiridde okuba nga Nalongo okiddamu. Kikwatagana ku maanyi, kikwatagana ku buzaale bwa engeri abaana abalonde gye bajjamu mu nsi. Alina ekibuuzo ekyamukonfuzinzeemu ky'ayagala tumulambikire mu kyo. Tubagala nnyo, mwekomere ku mukusi gwaffe ate era